ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obwobote n'obwami mu bintu ebiwerako ekyamazima naye ate muwulire ki obufuzi bwe NRM businga obwobote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo Katikkiro ayina byayogedde naye ng'ebyaddala oba nga toli mugezi tosobola kubeera nga obipiikingamu oba tosobola kubeera nga obifunamu. Statement ogiwulidde bulungi nnyo eya Katikkiro owa Buganda kansuubire kubanga twagala obatemeretemere wabulire biki ebigenda maaso mu Buganda bwe twogera mu Buganda Kingdom kubanga General Muhoozi Kainerugaba yagambye nti no agenda okubeera nga akola ki agisaanyaawo kasita nga afuna ki kasita nga afunye obuyi nga ye president wa Uganda, which he said that soon he's going to be the president of Uganda. Tutandikirawo polampola. Kakati omukulu General Muhoozi Kainerugaba esawe no chemanyi ali mu state of desperation nti engeri gye yakoze Erias Lukwago katayagala kulagira ddala ki maanyi nti bikimu asobola okubanga akola ki akikola kiri wansi wa bigere bye. Kakati mu statements ze ezimu yavuddeyo n'agamba olumaliriza Erias Lukwago azzaako Katikkiro then azzeeko ani kabaka wa Buganda. N'ekyo kikulaga ki kikulagira ddala nti General Muhoozi watuuse alinga ali uncontrollable oba unruly kanti ate nalabye ne General Otafire mu maaso wakatambi ndoza tugenda kubeera nga tubiba playing basobola kubeera nga babirabirako yabadagezaako kusidinga ne His Excellency Robert Kyagulanyi, though the audio says why they believe it has been linked by an insider mu government. Anyongera obajjukiza video mugituwereka like so kubeera nga etambula ku speed ya waggulu nnyo ate n'ekirala tebeerabira okola ki okubanga oyagala okulanga naffe langa naffe subscribing akatambi kanono kalimu ebintu byanjawulo ebirimu ebyokuyiga ow'ekibiina ekya National Unity Platform sembera wano nawe omuganda sembera wano era nawe omwogezi wa NRM ino video hatugikoledde gwe olunaku lwabadde lwa leero Abaganda agamba nti abaagala kabaka waabwe Magulu Nyondo bavuddeyo ne balumbwa omukulu General Muhoozi Kainerugaba bamugambye nti no sebo we are not going to let you manipulate put words onto our kabaka. Tugenda kubeera nga oteeka kabaka waffe awansi. Bantu bangi nyo bavuddeyo ne batabuka njagala ku mibirozi mu comment section olowooza General Muhoozi Kainerugaba asobola okufeelinga that empathy oba sympathy for these Baganda people. Ekisokera ddala Abaganda balina complain nti omukulu engeri kuvawo yajja mu buyinza ettaka lyabwe yakola atya yali eddiza ettaka lya kabaka yali wa. By the way kino nakiraba wano eno tino osobola ogenda eggulu tosobola kati gwe tosobola ogumuganda tosobola kuva eno mu Central Uganda gamba nti novudde mu Buganda nogenda eggulu n'ogulayo ettaka ekemu tekisoboka era ebyo bikolebwa banene ate ab'eggulu waliwo nalabako nga bagala naye ate ab'eggulu bajja eno ne bagula waliwo nalabako n'ab'eggulu nga bagala kugobayo ba outsider era babagoba basinga naye ne Buganda yena akola atya agula wabula abakulu bagamba okuviira ddala eri mu bwakabaka wa Buganda bagamba nti omukulu n'omutabani we balina engeri gye babbyemu ettaka lya kabaka balyeddiza tebakyakola ki tebakyaweererako ddala kabaka busuulu waliwo n'ettaka twalabya bino bye bamenya ab'omu Lubigi gavumenti yeraga nti ettaka lyabwe wabula ng'ate bo bakomple abantu bo amaziga ge baali bagamba basasula obusuulu ate obusuulu bugenda wa kabaka kakikulagira ki nti gavumenti eringa eri mu kukwata ettaka lya kabaka eryeddiza ate nga abantu bakabaka badde bakola ki basasulira ddala obusuulu ate kino ekya General Muhoozi okuvaayo n'agamba nti Katikkiro yaddako kyaleetedde ddala oba nkiyite kya sparkinze olutalo zisubira nti lugenda okubanga lugwa mu bwangu kubanga Abaganda bo tubamanyi basirifu bagenda okwogera ng'ekintu kikoze eki twalabako ne Katikkiro Dan Mulika nga atabuse basinga bali balowooza Katikkiro Dan Mulika tayagala bagazi NRM but I think he had an urge oba yalayina ekyali kyemusinga kubeera nga expressing obusungu n'ayita ba NRM bonna anti basiru kyolina omanya nti Katikkiro abanga representative wa kabaka kyabagenda okwogera kiba kiviiridde ddala wa kabaka kati Katikkiro Dan Mulika
we yatukira okwogera kitegeeza yali amaze okola atya yali amaze okutulako wansi n'afuna mu dialogue ne Magulu Nyondo Kabaka nalyoka namugamba ngenda kwogera bwe nti tokikola oba kikole era yagenda okwogera nga Kabaka amaze okumuwa ki player thing exactly nzobanga yamugana inagamba ngenda byogera tasobola kujemera Kabaka tebamujemera so asajja je bali balaba abantu bagala obuganda wanga abantu bagala obuganda omuntu wali nagamba okwagala obuganda okwagala Kabaka era oba wetegereza bulungi mu zekyenda abakabaka mwanga we yatabukira nakola ki nata abajulizi osegwa na wadalinga okuttibwa kwa bajulizi wali abaganda se bababayo ni bakikondeming ni bagamba that means that even in this current kingdom there can be some people abagamba Kabaka nje gamba tange mubalekia abasajja abo etakali Afrika bali twali kasaba tulekedde obulamu bone bagamba nedda sebo fitujja kuvayo togeleki ekiri ku mutima gafika tetumanyi era chovola sagala tugambe ntino Kabaka yasindika ex Katikiro Dan Mulika kwogera ebyo tuyinza sanga just bwali busungu bwani wadani kena gamba no let me express my feeling let the world know what the kingdom or what the Ugandans or the Baganda are going through exactly. Kakati viewer ofendoza jakutua endowooza yawo mu comment section gwekikyolowooza omukulu Dan Mulika yali representative okuvira ddala mbwa Kabaka nga asindikidwa engeri gikiri nti tacha holding that big position as the current Katikiro nibasalawo bamukozesenga ki nga mastercard nga oberoza nyama indirect exactly yaba British nabasalawo bamuteke aberenga njite sadaka naye nga okutwaliza awamu ebikolwa bya General Muhoozi biragira ddala nti Obwakabaka si busanyufu n'Obuganda bunyivu era bwabogodde tujoga nti bwabogodde bwabogodde omukulu ka Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo watukira okusindika Katikiro oba ex Katikiro ayogere kyasegeza ng'Obwakabaka si busanyufu waliwo video gyekigenda okubeera nga tuba playing ira njagala mujiwulirize y'omu ku bavubuka abakulira youths in Buganda Kingdom yavuddeyo analabula General Muhoozi Kanyuga nkugambye abavubuka banyiivu basoke balabe ate temwerabiraho ku subscribing omuntu amala okunywa omwenge olaba nga buli kimu oba okisobola era olaba nga oba n'amaanyi nga ensi yonna gwagirina naye ono Muhoozi kino kimuhoozi kali kyabaddawo nga kimaze okutamiira ne kigamba kannombe Kabaka gw'osobola okwewaana nti oli w'amaanyi era okola ebikolobero bino by'okola naye ng'obikolera mu linnya lya kitaawo bw'oba oyagala okulaga nti olina amaanyi wamba kitaawo okola ebikolobero bino ng'obikola nga ggwe negana amaanyi gonna ogalage ng'ogalaga nga ggwe ng'owambye kitaawo tulaba oba onoosobola okyali n'ekisikize kya kitaawo kino kyeki kyakuyambye okulaba ng'okola ebikolobero bino ddedde olunaku lw'ogenda okwemamalika mbu owamba twagala owambe oveeyo olangirire nti nze mpambye obukulembeze nze pulezidenti ojja kukakasa okitegeera ojja kukakasa gwe buli kimu bwe kimala okunywa omwenge ne kirumba ono ne kirumba oli ne kirumba ono ne kirumba oli olowooza buli kimu okisobola bannayuganda waliwo ebintu ebimu bye tulaba obulabe bwe tuti ne tutunula nga bigenda mu maaso nga tomanyi nti enkya olwaleero otunula butunula naye enkya kiri ku ggwe nze ate bannayuganda ebintu ebimu ebisinga okunnuma nti ebiseera ebisinga temubeera serious omusajja ono akola ebikolobera awamba buli muntu wano ku social media we basobola okukuttira oba we basobola okukuttira ng'ofunye obuzibu ng'oliwo wano oli komuledi munnaabwe oli nabo naye nga bawooza kimu oyo ali eyo diversion oyo ali mu muzannyo oyo katemba twala njagala mbabuulira ekintu kimu Lukwago n'ebibiina nga bwe bavuganye emabegako bayinza okuba bakola ensobi ng'abantu okitegeera bayinza okuba bakola ensobi ng'abantu oba ng'ebibiina ebyaliwo ate nga togira nnyo kubanga okumanya tekwali kungi nnyo nga kati okitegeera naye ekisajja kino kivuddeyo kiwambye omusajja mwe mulibeerako disiriyaasi ku nsonga ezimu nolaba abantu nziwe mba sina kyakwogera bannange nsirika ekintu olaba nga sina kyakwogera ensirika ekyo ne kigenda si buli kimu nti olina okukyogerako bantu mmwe ani abawa emirimu nti bw'otayogera ofa oba ogw'eddalo omusajja ali mu buwambe bamukutte bamwambula
amuwambye akola ekikolobero mumwongera maanyi bw'oba notta oba okumutta mutte wamba twala basajja mmwe mubeerako ddi serious ku nsi kuno teri atasobya okitegeera abasajja bano aba opposition enkadde bayinza okuba bakola ensobi zaabwe ng'abantu naye omusajja ono yawamba amaanyi gonna ge tuteeka ku bano bawambye lwaki gonna tetugolekesa omusajja ono awamba kubanga ekikola ekyokuwamba abantu n'okutulugunya abantu mu Uganda kati kiri nnomo kifuuse nnomo naye ng'omuntu akikola tumumanyi wabula tetulumba bawambye mulina magezi ki wano omuntu basobola omutta nga muli ezo diversion oyo ali ku bibye mwali mugenzeko wansi mu basement esajja ekyo kitwala ebintu mumanyi ebyonyo byekiwa abantu abo kano kagenderako okusanyawo bannabyabufuzi naddala okusingira ddala mostly abaganda abadde balinamu ku ddoboozi omusajja ajja kuona awamba ono awamba oli awamba ono buli alina eddoboozi wabula ate nammwe muddidde mumuyambako n'olaba NTV evuddeyo esomye eggulire esomye erikuba omusajja ne muvaayo ne mugamba ne mutandika eyo ne mugitongoza ekiva mu gamba NTV erabika kolera Museveni bantu mmwe Joero senyo yavuddeyo ali mutalo n'ekisajja mulaba ekisajja kikola kino kigamba kimenya amateeka lino ne liri wabula mu muligolo simanya ne Joero senyo nyibiki basajja mmwe n'abakazi mmwe kiki ekibali mu bwongo esi yaffe esaanawo esi yaffe egenda agasajja abonyarwanda butwala eggwanga lyaffe mukifamanyi ky'okugatta kuba n'abasajja abanyarwanda ate tugwasa kuba Uganda bannaffe kyemugambo temukolanga ku nsobi mwe mulibeerako ddi serious ku bantu bannammwe wabula munyiiza andowooza muwulire bulungi nnyo ebiki ebigenda mu maaso mu Buganda kugambe omuvubuka abadde munyiivu nnyo olabye facial expression and voice expression byafulumiza tulina omumanya mu nsi muno tutandikanga olutalo lw'amawanga kituufu ekyo kibi nnyo n'entalo z'enzikiriza tribalism racism regionism luba lugenda okutwaliramu banasalumanya okitegeera omukulu General Otafire ne Miriam Black nga Miriam Black yono omukyalo omuzungu ngono ambassador wa America mu European countries gamba tino mu EU waliwo audio phone call yaabwe yasobodde kwera ng'eleaking era bagamba mbu yalinkingidwa omuku mu government which shows that there is a snitch there are what waliwo zi potholes mu government esokwera nga zidikinga audios oba esokwera nga ziisawo ebintu kyovula bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi mu eggwanga Uganda nga General Muhoozi ne taata we tebamanyi ng'ayambiddwako abali munda kati oba olidde bulungi voice note oba audio call eno yali wakati w'omukulu Miriam Black wamu n'omukulu General Otafire by then yali Minister of Defense olabira nti there was something that was going on kwanga Miriam mu engeri gye yabuuzaamu olabira nti she thought government ye esobola okubeera nga enoonya Bobi Wine kitegeeza yali alina mission kino basobola okumuwamba nze ekibuuzo kyenjagala okubuuza okusinziira ka audio yako kalaga nti government ya Uganda esobola teyina ka audio engeri gyekoogeramu kalagira ddala nti government ya Uganda teyina kyeyagaza Bobi Wine okusinziira ku Otafire yenga government nekya waliwo ba individuals era bw'atyo bw'ayayogedde yagambye nti wabawo olutalo luli wakati wa Bobi Wine n'abantu abamu mu government it's individually or it's on individual basis nti balina olutalo wakati waabwe Miriam Black yatandise bw'ati yakubye essimu General Otafire n'akwata tugenda biba playing Miriam Black n'agamba nze Miriam Black nti gye baleka afande nti n'amubuuza then n'alyoka n'agamba nti ndi wano ne European Parliament ambassador koli nti waliwo obuzibu natandika mbu waliwo obuzibu nti buzibu ki nti buzibu bwa Bobi Wine nti Bobi Wine afuuka ati obuzibu ko Miriam Black nti government ya Uganda mwagala kuba European Parliament eje n'agamba European Parliament nti government ekola etya emunoonya era y'ensonga lwaki yasobola adduka afuluma eggwanga ko General Otafire alukot yagambye nti Bobi Wine is not a wanted man. Bobi Wine is not a wanted man. He is actually a free man. Era wabanga ali eyo maybe agenza okubanga akola ki
sonsa bulamu bwe akatambi njagala obe nga mwatu okawulira ko kawanvumuko naye kawe obudde njagala okanalizing gwe viewer waffe biki byokalowoozaako ko ne video eno kikyo girowoozaako ko mu comment section tuwe endowooza ye video hamujiweleka like so kubina ngitambula ku speed gwatana subscribing kati kaje personalize kateke mall shake Ashraf musomi wedua namba zizia osebyo 711 osomu kubira ko mwana inbox ya WhatsApp aso kubiranga kuyamba go inangole ina business ngo yagala kulanga nafe namba za fizira osembyo 373 au mukalaini ka white twin boxing obo inayo data mukwano gwange ono inspector omugusa w'ensonga the uncensored guy okitegere ekintu ekikuwanga wekiri tituwongera musupu titwongera muki kubaganya birowoozo okitegera video amusoke mugilabe iyo mukulu General Tafido no mukulu Amalian Black mutubulire bikibi mu pikinze amudhisa have phone call. Comrades, I want you to listen to this leaked audio by Ambassador Miriam Black and former Minister Otavire. Hello? Yes, Afande, this is Miriam. Miriam, how are you? I'm fine, thank you very much. And how are you? How is your life? Well, busy. We are trying to defend our country. So I asked some people that know Miriam Black well, and they are saying it's exactly her voice. I talked to a comrade that knows Otavire well. He tells me it's exactly his voice. I saw an NRM tweet confirming. I'm going to run an AI checker on it as well, but for now I think this is real. And the audio shows how Miriam Black is trying any kind of way to attack Bobby Wine. And basically Otavire is defending him, saying he is not a wanted man. Listen to it yourself. What is their problem? The problem is, of course, Bobby Wine mostly. And is he a wanted man? That's what I wanted to ask you. Is there a arrest warrant? No, Bobby Wine is not a wanted man. Not a wanted man. Okay, good. There is no reason why anybody wants Bobby Wine. For what? No, I know. I'm glad to say that because I'm going to officially declare this now. She wants my quote, and I had already stated it, but I said, let me be sure, because, you know, there are certain tweets that have said differently. Those have their own issues. Those cause problems. Those cause unnecessary problems. I know. Yeah. You've also had it's like a hungry man, and you get a hungry man, and you give him alcohol instead of food. No, we had a fantastic meeting, and if we can declare this now, she will announce it to the other European parliamentarians. Okay. Yeah, to say that this is indeed the case. So I will send her that message, and that is it. No, we are doing well, I think, with the European Parliament. Bobby Wine great. is always causing us a lot of problems because he has a lot of influence around the European Parliament, and that is not good. Actually, it's not Bobby Wine, it's the tweets. Because you see, the tweets prove what Bobby Wine is alleging. I know. Yeah. You know, Honorable, you are entirely correct. We have every day have to fight this. Every day. We are the ones getting to answer for it.